Nga bulijjo Uganda at large nkulamusizzaako nnyo wewe nampuliriza era ewatali kulonzalonza kwonna bwe tutyo munnange tugguse n'amawulire gaffe okwetooloola ensi yonna era nga wano tulinawo swap deal okuwanyisiganya abasibe ababadde baasibwa okumala ebbanga wakati bwa Russia n'amawanga g'abazungu omuli America ne Germany era bwe tutyo munnange tugendeko ate wali mu ggwanga erya Iran omukambwe Ayatollah ono awera agamba nti Iran kyegenda okukola Isirayiri bakirindirire wabula bino byonna ebyokutta omukulembeze wa Hamas wamu n'okuwaga Isirayiri byonna babitadde ku Amerika. Essanyu eri abantu baabo munnange abaali baasibwa abaali bakwatibwa mu mawanga g'abazungu ne basibwa nga baggwanga lya Russia wamu n'abo abaali baasibwa mu Russia mu Cold War munnange ensi zino bwe zirimu era nga bano bateereddwa oluvannyuma lw'okubeera nga babadde bateesaganya nteesaganya zimaze omwaka nga mulamba nga bateesa mu kyama era okukakkana munnange bateereddwa bangi nnyo okuli yabadde reporter owa Wall Street Journal Evan Gaskovich n'abalala bangi omuli eyali US Marine Paul Whelan ne munnamawulire Aluso Kumasheva era nga bano munnange batonye mu ggwanga erya Amerika mukirabiddwa nga okuwanyisiganya abasibe okukyasinze okubeera okunene okuva ensi z'abazungu bwe zigugulanye ne Russia okumala ebbanga eddene mu Cold War era nga munnange White House yagambye nti okuteesaganya oba enteesaganya zibadde zigenda mu maaso eza swap eno nga bagezaako okubeera nga bateesaganya okuwanyisiganya abasibe ne Russia nga beegasibwamu ne Germany n'ensi endala 3 ez'amawanga g'abazungu. Kati diiru eno munnange bwetyo ebadde eteesebwako mu kyama okumalira ddala omwaka mulamba era nga enteesaganya zibaddemu kwegamba abantu be baagala okubeera nga bawanyisiganya abantu 26 balamba era nga muno mulimu 16 nga bano munnange babadde balina kuva mu ggwanga erya Russia gye baasibirwa nga badda mu mawanga g'abazungu ate abalala 8 nga kuliko n'abaana 2 nabo bave mu mawanga g'abazungu ate badde sayidi eri endala eya Russia. Lunaku lwakubiri lyabadde essanyu jjereere wali mu America nga munnange ennyonyi etonnya ku Joint Base Andrews Maryland eno munnange gye basisinkanye okwanizibwa okw'amaanyi n'emizira egy'amaanyi okuva mu family members n'emikwano era munnange ababadde bakuŋŋaanya okubeera nga babaaniriza wabaddewo ne US President Joe Biden okussa ne Vice President Harris Kamala. Ate bwe tugendako munnange mu ggwanga erya Iran okutemulwa kwabadde omukulembeze w'oku ntikko ow'abalwanyi ba Palestine aba Hamas Ismail Haniyeh kusajjudde munnange embiranye ya Iran, Isirayiri ne Amerika nga kati kajjampuni abalagadde mu bbwa. Iran wakati mu kufa essungu obulumi obw'okuttibwa kwa munywanyi waayo erangiridde munnange nga bwegenda okukola okwesasuza sinziggu okutabangawo ku Isirayiri gyeyogeddeko nti abagiwaanawaana okuba ey'amaanyi ku luno bagenda munnange kutegeera ki Iran kyeri kubanga Isirayiri egenda kuwunya evvumbe. Omukulembeze wa Iran ow'omwoyo era ow'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei wa myaka 85 gyokka egy'obukulu meketi bwafiirwa bagamba nti afudde akyali muto. Ono nno munnange yamaze dda okuwa amagye ga Iran ekiragiro ekyokulumba Isirayiri obutereevu bagimalemu ejjoogo oluvannyuma lw'okutta abadde akulira abalwanyi
Abapalestine ab'ekibinja ekya Hamas Ismail Haniyeh. Haniyeh afiiridde ku myaka 65 ono yattiddwa mu kibuga ekya Iran ekikulu Tehran bwe yabadde agenze okwetaba munnake ku mukolo ogw'okulayiza pulezidenti wa Iran omupya Masoud Pezeshkian. Isirayiri ebadde emaze ebbanga lya myaka 44 nga eyigga Haniyeh olw'okubeera emabega w'ennumba ez'enjawulo ezizze munnange zikolebwa ku Isirayiri nga n'olwa Oktoba nga 7, 2023 omwafiira Abayisirayiri 1,200 n'abalala abasoba mu 200 ne bawambibwa nga kati munnange wakyaliyo abasoba mu 100 Isirayiri beeri mu kuyigga mu lutalo lwerimu e Gaza. Ku mulundi guno Haniyeh era yatambudde nga bulijjo nga tasuubira bizibu byonna, tasuubirayo buzibu bwonna kubeera nga bumutuukako nga bwazze munnange atambula mu mawanga ag'enjawulo okuva olutalo olw'e Gaza lwe lwatandika. Kyataategedde nti bulijjo bambega ba Isirayiri bamutambulirako era bagezaako nnyo okumutta bwe yagenda e Iran okuziika President Ibrahim Raisi, naye munnange olukwe ne balusazaamu nga batidde nti Iran yaliko obusungu bungi mu kiseera ekyo nga eyinza munnange okwesasuza mu ngeri embi. Khamenei era yagambye nti olunaamala okwesasuliza ku Isirayiri agenda kuzzaako Amerika era kyanaagikola ejja kulwawo okukyerabira, nga agirumiriza nti yabadde n'omukono munene nnyo mu ttemu lino. Okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogwa CNN, Khamenei yamaze dda okuwa amagye ga Iran ekiragiro okukola olulumba sinziggu ku Isirayiri. Ekiragiro kino Khamenei yasinzidde mu lukiiko olw'amangu lwe yabaddemu n'akakiiko ak'ebyokwerinda ak'oku ntikko mu Iran ku Lwokusatu oluvannyuma lwa Haniyeh okuttibwa. Okusinziira ku nsonda mu magye aga Iran, Khamenei eyabadde munnange omukambwe ennyo yalagidde amagye ge okukuba Isirayiri awaluma kubanga esusse okutta abantu ab'omugaso ennyo mu struggle amawanga ag'Abuwarabu gye galimu ery'okulwanyisa ejjoogo lya Amerika. Ku mulundi guno Khamenei yagambye nti Isirayiri yajooze ensanafu n'okuzituulamu n'ezituulamu kubanga obulumbaganyi buno yabukoze ku mugenyi wa Iran, yabukoze ku mugenyi wa Iran ate munnange ku ttaka lya Iran nga tebayinza buteesasuza kikolwa kino. Omubaka wa Iran mu kibiina ky'amawanga amagatte Said Iravani yasinzidde munnange mu lukiiko lw'amawanga amagatte olwatuuziddwa obukubirire okuteesa munnange ku katuubagiro akali mu kyondo ky'Obuwarabu, n'agamba nti Isirayiri teyandisobodde kutta Haniyeh singa Amerika teyamaze kugikkiriza n'okugiwa amawulire ag'ekikessi. Iravani era yagambye nti Isirayiri mu jjoogo lyayo yajagadde okutaataaganya gavumenti empya eyakalayira nga essira eyagala kuliteeka ku nteesaganya ez'okulaba nga Iran n'amawanga ag'ekyondo kya Buwarabu gabeera mu mirembe ekintu munnange Isirayiri kyetayagala kubanga enyumirwa nnyo entalo n'okutta abantu. Wabula yo Amerika yavuddeyo nga ayita mu minisita waayo ow'ensonga z'ebweru Anthony Blinken ne yeegaana munnange ebyokuba n'omukono mu kuttibwa kwa Haniyeh, kyokka neerabula nti ejja munnange kuyambako Isirayiri singa wabaawo embeera ey'ekugirumba yonna. Abayogedde ku mukolo gw'okusabira omubiri gw'omugenzi Haniyeh
yabadde munnange okutwalibwa mu Qatar gyabadde alina okubeera ng'aziikibwa nga kusaba kuno kwakulembeddwamu Khamenei yennyini nga kuno kwabadde ku kisaawe ekya Azad Square ku University e Tehran wakati munnange mu byokwerinda eby'amaanyi nga tewabadde na nnyonyi ekkirizibwa kubuukira mu bwengula obw'ekibuga Tehran. Abayogedde ku mukolo bonna babadde munnange bawera nkolokooto nga Iran bwegenda munnange okwesasuliza ku Isirayiri wakati mu kukungubaga okwetabiddwako abantu namungi w'omuntu nga bonna bawera nti bagenda kwesasuliza ku Isirayiri kagwake kwetonye. Bonna babadde bawanise bendera eza Palestine n'ebifaananyi ebyahaniye wa Iran yakalayira Pezeshkian yagambye nti mu kiseera kino Isirayiri egenda kufuna amagoba ag'okukola ebikolwa eby'ekitujju era eby'obutiitiizi. N'agamba nti ejjoogo lino terijja kukoma okuggyako nga Isirayiri bagikubye awaluma. Omubiri gwa Haniye baasose kugwetoolooza nga bagutambuza bagwetoolooza ekibuga Tehran mu lugendo olwa kilomita nga 5. Abakungubazi ababadde munnange bagutambulirako babadde boogerera waggulu ebigambo ebikaawo nti death to America, death to Israel, ekitegeeza nti munnange Amerika ne Isirayiri bagwana kufa. Kinajjukirwa nti si gwe mulundi ogusoose Isirayiri okulondoola abantu beegamba nti munnange be baluka enkwe ez'okugituusaako obulabe nga bwe batta nga ne mu April ow'omwaka guno gwennyini Isirayiri yatta munnamagye wa Iran Major General Mohammad Reza Zahedi eyali ku kitebe ekya Iran mu Syria nga mu lulumba luno yattiramu n'abantu abalala 12. Mu kwesasuza Iran yasindika mizayiro ezisoba mu 3 mu Isirayiri kyokka. Kumpi zonna zaasaanyizibwawo nga tezinnatuuka mu Isirayiri, nga Isirayiri yayambibwako tekinologiya wa Amerika ne Bufaransa okukuba mizayiro zino nga tezinnatuuka. Wabula munnange mu nkiiko ezaatuuziddwa kigambibwa nti abakiise ab'obubinja bwonna Iran bwevujjirira babaddemu okuli abakambwe ba Hezbollah abali e Palestine, aba Houthi abali e Yemen n'obubinja obulala obuli mu Iraq ne Syria nga abamu munnange buweerera ddala 14 bulambirira. Kuno kuliko Hezbollah Lebanon, Hamas Gaza, Palestinian Islamic Jihad Gaza, Houthi Yemen, Bad Organization Iraq, Katib Hezbollah Iraq, Asib al-Haq Iraq, Marakat Hezbollah al-Nujaba Iraq, Liwa Fatimiyom Syria, Liwa Zainabiyom Syria, Taliban Afghanistan, Katib al-Imam Ali Iraq, Saraya al-Khorsani Iraq ne Harakat al-Najuba Iraq. Bonna muganda wange bubinja obuvujjirirwa Iran era abakulembeze baabo babaddeyo nga bateesa ku butya bwe bagenda okubeera nga bafufuggaza Isirayiri. Ku mulundi oguwedde jjukira nti bino byaliwo mu April w'omwaka guno Iran bwe yasindika mizayiro, ennyonyi ennwanyi n'ebizungirizi mu Isirayiri nga yeesasuza olw'okutta munnamagye waayo Major General Mohammad Reza Zahedi eyali ku kitebe kya Iran e Syria. Ebizungirizi ne mizayiro ezisinga nga bwe nkutegezezaako waggulu awo Isirayiri yabisaanyaawo nga tebinagituukako nga eyambibwako Amerika
ne Bufaransa. Kino kyava ku lugendo oluwanvu olwali wakati wa Iran ne Isirayiri ekyawa Isirayiri omwaganya okwetegeka n'ensaanyaawo mizayiro zino nga tezinatuuka. Ku mulundi guno bigenda kuba munnange birala nnyo, bigenda kuba byawufumuuku kubanga pulaani eriwo yakusindika bizungirizi ebiwererako ddala okuva mu nsonda ez'enjawulo. Olwo nno tekinologiya wa Isirayiri owa Iron Dome atendewalirwe wabeewo mizayiro eziwaguza zikube butereevu mu bibuga ebya Isirayiri ebisingamu abantu abangi okuli Tel Aviv ne Haifa. Abakugu mu by'entalo bagamba nti Isirayiri ne Amerika kigenda kubabeerera kizibu nnyo okukuba mizayiro eziva mu Iraq, Lebanon ne Syria kubanga ebifo bino birinaanye Isirayiri nga si kyangu kukuba mizayiro zibabeera munnange basindise. Ekyokulabirako ennyonyi za Hezbollah ennwanyi kizitwalira eddakiika 15 zokka okutuuka mu kibuga Haifa n'eddakiika nga 4 okutuuka e Tel Aviv. Kati Iran munnange eyagala buli munywanyi waayo asumulule mizayiro mu kiseera kye kimu okuva mu Iraq, Yemen, Lebanon, Syria ne Iran omulundi gumu. Olwo gwejabagire. Kale muganda wange zinadde okunywa ffe wano ku Uganda Atalagi munnange tujja kuba tubikutuusaako anti buli lukya wabalukawo ekipya mu ngeri y'okusosonkereza n'okwesasuza.